gwe ngamba n'ona abosisi kubagenda kubasawo gwe abaganda be ngamba. Amina. Wewe wakuwenda mebanga mbalambiriza n'oyogera ebigambo naye ng'oliwa mu maaso ga Yesu nga mwogera ebigambo musalo oli wakola endagaano ne Sitaani kati endagaano givaamu n'okwogera ebigambo ebya Yesu endagaano okuvaawo oli awo ozinze mikono. Alo oli awo ozinze biki musomesa ajja kukusabira esaala ewedde ntimasi teriyo saala ndala. Amina. Yeye akunonge bamu kusaaga nze bamu kulya emberenge. Amina. Sibawulira amina. Oli bulungi nnyo wangi kyekyakuleese wano waliwo obuliri awo oli wazze kukola ki bagamba kusaba oli awo osirise busirisi ekinyuma kirumanze wangi olozanze mmanyi wawalidde watewalidde siriiwo saba konda kunongeva mukusanga saba. Amina. Abooluganda nze mbayigiriza kino kigenda okujja mu mbeera ndi mukukuwa ddobo ndi mukuwa katimba siri mukuwa kyennyanja. Akuwa ekyennyanja ogenda kira kiggwewo ekyo osigale ng'okyayagala. Kati nze ndi mukuwa katimba ngagenda kukuyamba kumunda byennyanja oli awo ozinga mikono genda kunonga oli awo ozinga mikono. Tujja kuyitako ng'okyazize biki emikono bali baleetegese okusaba abagamba tujja kuyitako kati olina obiteeka maama. Yesu mulungi obudde bwonna. Abooluganda Sitaani waali Sitaani akola ki waali era bw'oba omwebumbikiriza kwena Sitaani tukooye bagamba ow'ebbango tamwemukira tukola ki teweerika n'oba Sitaani kukooye awayibwebwawo ekimala kikola ki n'omutabukira ne muli awo mwenna muvumbeera buvumbeezi. Somesa nze ndi mukadde Musenyali wali alina emyaka 80 agenda mu 90 kiwezezza ayimirira kumala ssaawa 5 olyawo oli mu nkaaga owooza mbu ndi mukadde nkaaga n'ekyenda kino kisinga okubeera n'amaanyi. Oli mu myaka 4 ovumbeera buvumbeezi kona kunonge oli mu myaka 4 ovumbeera buvumbeezi. Amina. Nsanze musomesa abayigiriza ku Namwami eyafiiriddwa omwana njagala kubawa ekyokulabirako ekirungi naye no simanyiyo nnyuba naayo musaasire nsinga kumanya eri waffe naye no simanyiyo. Yesu baali basisinkana obaana ekugambe wa simanyi bannange simanyi nfunyewo ndowooza awangu ennyo. Bano bannamanyumba bajja bayise ku totale eriwali bayingira Ssekanyonyi bagenda kuziika. Amina. Bagenda kukola ki? Yesu ate yayingira ki? Kibuga. Bano bava mu kibuga bagenda mu kyalo kukola ki? Bali bannamanyumba kaamala bagenda Ssekanyonyi. Yesu ya akola ki? Ava Ssekanyonyi ayingira ki? Kibuga. Bayibuli egamba Yesu n'aba omukazi nga nakuwadde nnyo teyaba na mulambo.
naye nga tebali batwala muki. Kino ekibiina ekirala kiva mu kibuga kigenda kuziika kirina ennaku yakyo, ate kino ekibiina ekirala kivaayo ne Yesu kiyingira ki. Yesu n'alaba omukazi ng'omutima gwennyikidde guli mu nnaku. Bw'ojja wano olina okugulawo omutima gwe Yesu akulabe ekikukulukuta ku mutima. Yesu tagenda kutunuulira feesi, atunuulira mu ki? Bayibuli egamba bwe yalaba nnamwandu ng'anakuwadde n'agamba muwala golokoka, n'agamba nnamwandu omwana w'omwoyo, abaali bagenda okuzika ne basanyuka. Era olaba era bwakyeyamaani kugambye Yesu yalaba omukazi anakuwadde, Bayibuli bwegamba, n'agamba omwana golokoka, n'akwata omwana n'amuddiza nnyina. Ennaku eyujjiddemu ng'obeewaka eyo olina enyiika eyo n'otuuka mu maaso ga Yesu n'ogimulaga n'okutoba kw'otobye. Oyinza okuba otambudde distance mpanvu nesigimanyi na kugimanya era saagala kugimanya, naye omusajja ono alaba ewala, alaba emitima gy'abantu. Omweggulira bw'otuuka n'omweggulirawo nga totambudde ffwa, naye n'ojja n'okoze n'ekigendererwa, omusajja ono agenda kusangula amazima. Amina. 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 Abooluganda kambabuulire, ngenda kati mu mwezi gwa kusatu oba ne mu mwezi gwa kusatu nga ndi mu kyalo eno e Busunju, nkyakiyiga buyizi, ngezaako omuzungu akiyita coping with the situation, okugezaako okubeera mu mbeera ekola ki ey'ekyalo okugimanyiira. Naye nze nangimanyiira, naye ebbanga lyemmaze wano obulamu bw'abantu bangi bukyuse. Amina. 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 Somesa sankunyumisa lwinagenda eyo simanyi ebbira netutuuka ne tuva ne ku piki n'esula omuzindaalo gwange nga singa nagiremerako twandigudde wansi nendivaako nenga eno wajenda tabatuusa olwo tugenda mu kibira konzi oba tugenda mu kibira ngenda kulangira mawere ga ssatu n'abantu ab'omu kibira ebyo beetaaga okutegeera Yesu. Amina. Amina. Yesu mulungi obudde bwonna. Mukazi gwe musajja gwe kubuulira oba embeera yadaanya ebbanga lye tunaamala nga tusaba, Mukama agenda kukyusa obulamu bwe. Nze Simon Sinamweri ndi kafeenyera bbuga lya RBC. Oli kisalanga lingi ne lijuza n'akasekipi, ne bw'omala okulifumbamu otinoga ebbuga eryabadde lijjudde akasekipi kiriririddawa. Kati nze bwendize bwe mutunuulidde sirina kyenji bannange, ndi awo bwentyo nsi yakola ki? Naye ono gwe kubuulira ono agenda kukyusa obulamu bwo. Abooluganda, njagala tuliko okusaba okwegayirira. Bwana mukulu yatugamba mu mmisa esembeeyo nti olina okutokota essaala, buli wamu olina okuba ng'oyogera. Abantu bakugambe kiki onaabadde ki? Hana mu Samwiri
ekisooka yasaba omwana Penina yamala kumuyeera. Omanyi abantu abamukufe mu abantu mulidde ekizibu kimala kujjira obwongo ne bulyoka bukomawo. Ekizibu ekitajja obwongo tebubeerawo, tebuliiwo. Omwana muto akabina kakoma eri feesi kyekyo enviri kyekyo bakuga mwana gwe ogenda kufuna siriimu mwana gwe abasajja bajja kukosa bakulekaawo. Tolina kyologera wafeedi mazaaliko. .com oyogera chati nimwagisinze mimyufu giringa nnyanja. Amina, amina. Nalyoka yambala mpale babuyita buvuzi bw'abagaali bavuga gaali bwe babambala. Abaana bala nomutegera bemwambale bayika ekigaali abavuga obugaali bwe bakola ki kati ayambala kabayika nga munda ataddemu kapale kati kyayambadde munda wabweru tukiraba neobuuza kati agenderedde ki bamugenda ekkubo ly'okujja bwebiveeko mulembe gwakyuka. Amina, amina, amina. Wafuna sirimu ng'ola amagezi gajja somesa nsabira obulwadde bundi bubi naye nga bamugamba bakola ki? Tolinda mbeera kutuukako tandika kati okusaba bwazze wano okwemerera tandika kati start now. Embeera erina okujja nga bw'oyambadde amaanyi. Amina. Tolina musajja kumala kukubamu olyoka otandika omusabira. Wonera ku mukazi akola naye tolina musajja kumala kukuba luli olyoka otandika omusabira. Tandika kati. Amina, amina, amina. Omwana oyo gw'olisuubira talina kune kyamanyi tandika kati okumusabira. Kati tolina balinga afuuse ekizibu musomesa nsabira. Tandika kati olimetuwa biri mu maaso. Abazungu abo balina ebintu bye bakola. Omwana aba akyali mu lubuto ng'amusomera akatabo. Ali mu ki? Myezi emeka ng'atandika kumusomera akatabo. Ng'atandika kusoma ssaawa. Okanya kulaba omwana bamuzadde, omwana ayagala nnyo okusoma ebitabo, omwana akola ebintu biringa bya kintu kikulu. Bamutandika akyali mu ki? Amina, amina. Bw'owuwo omulinda kusuna mabeere ne bamala nakuga nti owaayi muwala twamulabye ali wali n'obulenzi. Mama Bikira Mariya nyamba nyamba. Budde bugenzi. Budde bukoze ki? Bukoze ki? Lwaliro bwe nkulabudde. Koze ki? Tandika kati. Kati! Abakadde abali wano oba bali abakule okusabira n'okukusa obulungi kati sabira abazzukulu olina kuswala kuswaluka kuggwawo. Komyawo kino gamba Mukama nti asaba libadema kati Mukama leero abazzukulu bano leka kubeereka abamu omulamwa.
Kona kumunga etukoya abantu abajja mu eklezia ne bajja ne badonga mu bazzi mukone koyo. Alo. Sajja wa Katonda nali wali nakava emagoba va mu musomo ndi mu kunywa akacaayi bwana mukulu ali wano alaajana banaye abakristu teri muntu yenna akkirizibwa oba ani amukuzenze kanza akkirizibwa oli ku miti gya kereziya otulo oli ku ttaka lya kereziya oliko akatuli ku mutwe. Kubanga abantu tujja buzi ne tuleeta emitwe nemali tukola ki? Abajja kuwabuna mu musinga ekaawo ogere Mukama musaamu ekitiibwa n'ebintu byonna buli kintu kya Mukama si kyange. Amiina. Somesa tunaakusobola sigambe kutwalawo nambye kyusa omutima gw'Omukama akole mugwe eby'amaanyi. Ate nkubuulira ebintu byonna bizanyireko naye ebintu by'eklezia biveeko tubizanyirako. Weereetera kikumi kudiremu ekikwatagana n'eklezia kyesonyiwe kubanga oli Katonda yennyini kukola ki? Olwanyisa. Ate Katonda bamulwanyisa akola bukozi bwati nga bwebyo bikoze eki? Onamulamugayiba ku bintu by'eklezia. Mala omuge nti musomesa agamba bali abasigaddeyo bakagga oli mulungi. Amiina. Mukama mulungi. Obudde bwonna mukubireko mu ngalo. Musomesa tusomereko mu Zabbuli 4 lunyiriri lusooka paka ku Lwokutaano. Zabbuli omutoga 40 lusooka ku Lwokutaano. Tugamba lutya? Nagumiikiriza n'enninda Mukama okunnyamba. Yategereza n'awulira kwekaaba. Yakola ki? Sibawulira. Yakola ki? Yategereza. Genda maaso. Yanzigya mu bunnya obutiisa. Yanzigya mu bunnya obukola ki? Ne mu bitesi mwentubira. N'anteeka ku lwazi kwemponera. N'anyweza ebigere mu birinnye. Sooka otuleko wansi. Nagumiikiriza. Abooluganda obulamu buno obw'okukkiriza, obulamu buno obw'essaala, obudde buno bwe tulimu obwakalema bulimu okugumiikiriza kungi. Bw'oba toli mugumiikiriza kwata akatabo k'ononya n'ofuluma ogende n'obikulemu. Koona ku muno ng'omusomesa oyo ekyagamba. Mugambe bw'oba tolina kugumiikiriza kwata akasawo ko onyenya akabino ku eklezia bwe bikulimye wano. Mugambe oyo. Amiina. Abooluganda obulamu buno bwe tulimu obw'okukkiriza bwetaaga abantu bagumiikiriza. Naye bw'ogumiikiriza ku Mukama nga weegayirira ng'okoowoola Katonda agenda kujja mu ddubiri olimu.
olunaku olwaleero. Amina, amina, sibawulira amina. Mukama mulungi bonna. Ebigero binawe nwangamidde mu bisooto atugamba. Ebigero byabigamidde mu bisooto. Kisooto ki kyolina? Waliwo ekisooto kyolina ebigero ebigambidde galinga amasanda wabirinyamu tovaamu. Omwana yangamba, Master, abaana baganda bange bonna basomye. Nze buli kimu kyonna bazadde bange bakimpa. Naye Master ebintu tebijja. Tusoma ebintu ng'olaba omwana alina okuyaayaana. Naye ebintu ebikola ki? Awagamidde mu bisooto. Bisooto bimukutte. Naawe otunuulidde wano wagamidde mu bisooto. Muwala myaka 15 muwala yafuna olubuto. Omwana n'azaala mwana muki. Wona kumuna wemusomesa ayogera ku gwe oba atabidde. Munyenye ko wemusomesa ayogera ku gwe oba atabidde. Owagamidde mu biso. Mu biki? Olina ennyanya evubuka oligamba kola kino likola kino. Ku kyalo oswaluse litandise n'okunywa enjaga. Esapuli tekuva mu bulago. Abakufa bagamba nti omukazi alina amagezi oba talina. Owagamidde mu biki? Mubi? N'omusajja gwe nasanga mumuzijukiza. Sajja alinaga nnyo baleba magga. Eyo empereerwe eyo waffe mu Kampala eyo. Nga be bannannyini mpereerwe. Naye ng'ettaka lina alitunda. Mpereerwe n'akulaakulanye. Ng'ali mu kazigo kali eyo munda ku mwala. Abaali abagagga anyumya kunyumya mboozi. Baneze yanzibwako nze. Awo nawo olaba yantambuza nawo nanambuza. Nawo olaba kitaffe yakola n'atulekera nane tutunda. Ondaba nze tewali bbala gye sitamanyi mu kibuga wano. Motoka twali tuvuga. Naye yali avuga emmotoka eziriko. Kati avuga futushibishi. Avuga ki? Futushibishi. Asemba kaso. Atambula oba osemba kasooli. Ali mu bisooto. Sitaani namuziba amaaso. N'amuziba omwoyo. Yayagala okusanyusa omubiri. Yayagala okubeera n'omuntu selfishness. Banne bonna n'abagoba ne bakaaba amaziga. Kyosiga ky'okuwuula kona mulomugaye. We! Nkoneko oyo aba yeebase. Mugaye kyosiga ky'okuwuula. Abooluganda bwe Mukama mukubireko mu ngalo kubanga owulira ebigambo birungi. Naye Mukama akulabula. Nawe nawe lekunoyo badde okuteeka oloweka. Mukama akulabye leero ng'onaamukoowera ng'okumikiriza agenda kujja mu bitooki akuteeke ku lwazi wagenda okuyanjula. Abeesiga Mukama bannaaye erabika Isaaya 4 lunyiri lwe akawutandikira nga 28 awo ne ku lwa 31. Abeesiga Mukama bayigirizibwa mu bulijjo amaanyi gaabwe. Balitumbira mu bbanga ng'empungu. Balidduka tebalikoowa. Balitambula tebaliyinzemuka. Newankubadde essaawa zino ndi bubi, naye nga nina Mukama Yesu nja
okutuuka ku kyamagero ekyo we wali obusibwa. Somesa nasabye tonaba kusaba okyali kyalo tekinaba kutuuka. Olwo wasabye gwe wasabye tonaba zimba nyumba oli awo okyali mukazi wasabye bakubanja oli mukwegweka mwekwesi wasabye. Saba omuntu olina Mukama, omuntu akutumya butunuzi bwati n'akankana n'okankana. N'ebigambo by'abadde agenda okwogera bibimubula. Amiina. Yanzidde mu bunya obw'entiisa ne mu bitosi mwe nali ntubira, n'ateeka ku lwazi wemponera n'anyweza ebigere byange wenninya. Katonda agenda kunyweza ebigere byo bw'olinnya ng'oli mu bwongo bw'otyo. Amina. Ogamba abaseka muddemu museke. Abali bambuza Katonda wamwali wawuuno muddemu museke. Katonda atakerewa akolera mu budde. Akulabira mutabira ekintu wakireetera. Amina. Abaana bonna nga bakuveeko naye tokkirizanga Yesu okuvaako. Amina. Musomesa tweyo. Olwokusatu. Yanjigiriza oluyimba oluggya olutendereza Katonda waffe. Bangi baliraba kino ne batya ne beesiga Mukama. Amina. Oluyimba lugiramu. Katonda bw'akukoledde teweetaaga kumanya kuyimba oluyimba lujja. Atiisa oyogerawo naye ng'otendereza Katonda. Bangi balina okulaba Katonda by'akoledde. Ekika kyo kigaanye okusenga Katonda. Mbuuza gwe kigaanye. Abaana bakusobedde baveeko namukasenge koowola Mukama atusobola mubo. Bajja kwesiga Mukama nga bakulaba embeera ekyuse. Amina. Kamba bubiri. Jajja wange yali katikisiti naye teyansomesa mugigi. We natuukira okusoma omugigi naye awumudde okusomesa. Teyanyambako kiri eki mulabanga nga fukamira mu ssaala nakukukuba lukono kuno ng'olusimbye ng'oli mu ssaala. Abooluganda, essaala eyange oba obukristo bwange mwebaza Mukama nali ntegeera bulungi nga ndisoba. Omugigi nagumala ntegeera bambatiza ndi mukulu. Nali nkola ki? Eddiini sigibeeramu n'okuba jjajjange ali musomesa. Eddiini ngibeeramu kuba nagitegeera ngimanyi. Amina. Mukama mulungi. Bino byonna byendeekanira wano
omusajja ono yankoledde bingi. Amina. Abantu oyo n'egwe oyo kyukira muno mugambe egwe olowooza olwawo kukyukamu. Bayibuli naye kyogerako Yesaaya egamba olaba omukyala yeerabira omwana we gw'azadde katono k'osanze obukulu sibyange. Oyo gw'olaba oyo ayinza okusirikira amannyo bw'ati akwetoolako eddakiika ezi n'ekikazi ekyo baneze kyantama. Oyo omulyamu oyo naye muno mugaye nti musomesa kulaba bulabe. Amina. 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 Nze nga nakolagana n'omuntu nsooka kukyala eyo nina Yesu omusajja oyo ali atya, tugenda kukola kino naye ali atya. Yesu omukyala oyo ali atya kubanga yakutegeera nnyo okunsinga. Nze ojja kunterako ekifaananyi kirala ate ng'oli mulala nnyo. Amina. Amina. Waliwo akadagala ketwamiranga edda kwiniini kekakwiniini kungulu kaba kawumerera naye nga munda kati n'oyo akuliranye alinga kwiniini. Amina. 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 Yesu abadula we yabogerako wano Abafalisaayo nga bana batukula nagale Bafalisaayo mwe mulina ntaana kungulu muba munyirira naye munda munya kivundu. Saba Mukama akuwa omutima ogulinga ogugwe. Amina. 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 Simawira. Amina. Nibe nafunayo abantu babiri abategeera byenjigiriza Kereziya ejja kukyuka. Omuntu owakukola bubi bw'omukolera ebirungi bamukisa abafiira mu Mukama. Bamukisa abafiira mu Mukama. Beesimye abo bye bakola bikola ki? Ebirungi bikola ki? Baneze ennimba si z'abafu. Omufu aba yafudde eddamu yamaze ebibye bazimbiramu naye lwakuba ffe emirimu gyaffe gyafa era abamu bagenda musomesa waliwo afudde. Njagala owulire ebigambo ebiri okwo. Oli aba yafudde dda oluyimba gwalina okukola ki? Bakugamba nti bamukisa bakola ki? Beesimye ki? Naawe fuba nnyo olabe ng'ofiira mwana. Yesu mulungi obudde bwonna. Omuntu ng'akubonyaabonya ng'akutulugunya muleke akole byonna byaganya akaseera ke katuuka. Akaseera ke katuuka. Gundi bulijjo kyayamba abantu kubiikiriza naye bagende musomesa olina amagezi oba tolina. Omuntu gwe kugamba omutegeera oba tomutegeera. Mutuufu nange simutegeera naye nze kyemmanyi kiri nti buli kintu kiba n'obudde bwakyo. Akukola ekibi mukola ekirungi obudde bwe bujja kutuuka. Amina. Bwe Mukama bw'abaza kujja mu kifo ekyo mwakutulugunyiza akutwala mu kisinga amaanyi ye yajja okuvaawo osale.
Amina. 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 Buli muntu wonna wali Mukama yateekawo omukisa, olinawo omukisa. Mukama Katonda. Buli omu Mukama yateekawo omukisa, n'abantu waliwo omukisa. Amina. Twatandika okuweereza muno. Musomesa wange nasanga oli n'agamba nampa ekyokulabirako. N'agamba musomesa onaasolana ebusunju. Genda olabe okusomesa muno olaba abantu balinawo mu kyaki. Njagala muleti mmwe muli baki kati? Muli ki mmwe? Muli ki? Muli ki? Katonda kirateekako omukisa ne bw'okola otya gumala ne gujja ne gukusambayo. Amina. 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 Ate asaaga alindeko Ogwokutaano. Gundi naawe atunuulidde kusomesa naye onyubisa. Mu Gwokutaano wano ojja kuba tolina w'otuula. Bw'oteekera abantu era okola ki? Bw'egira ojjanyo saa 48 ojja kutuulanga ewabwe. Kozesa batumaliriza eki? Ereziya. Amina. Amina. Ekyo kikuwa ekyokuyiga nti Katonda bw'aba anakukolera takuba lukiiko, atandikira ku ggwe. Amina. 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 Musomesa w'amato gwange bwekoona Saala abo Katonda batuteekako omukisa balala bajje. Amina. Waliwo mikwano gyange gyonna. Musomesa ava ku buweereza tokyaweereza sikyakulaba. Babamu balooza nti okubeera mu kibuga kwe kukola ki? Nange mbeera ndeero ku buliri bwange oba ndi mu ofiisi yange waayo yankwata nsabira. Amanya abamu babaagala kuwulira bitufaako. Nsabira byankwata. Ndieno simanyi nakumanya ndi mukyalo. Katuukayo nti kugambye embeera yankwata. Naye nga yankwata anoonya byakuuge. Amina. 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 Naawe bw'otabatoogerwe bagamba olinawe weekwese naye nga weekwese mu Mukama. Mukama akusitule. Amina. Amina. Ati musomesa tubuukewaawo tugendeko ku lunyiro lw'17. Onaku muno mugambe ekikukwatako kiikino. Mujjajjako mugambe ekikukwatako kiikino. Mugambe ekikukwatako kiikino. Mugambe musomesa talimba kino kyo kikukwatirako ddala. Era kiwulirize. Bale sinze yakireese nange mbisanga muno mu Bayibuli. Wamu nnyiro 17 tugamba tuli mu Zabuli ey'ana. Nze ndi mwavu, ndi mu bwetaavu, naye Mukama andowoozaako. Gwe onnyamba era gw'omponya, Ayi Katonda wange tolwa. Kigambo wa Katonda. Tebakiwulidde bano. Tebakiwulidde. Nze ndi mwavu, ndi mu bwetaavu, naye Mukama andowoozaako. Gwe onnyamba era gwe tolwa, era gwe omponya, Ayi Katonda wange tolwa. Amina. Katonda yeebale. Nze ndi mwavu, ndi mu bwetaavu, naye Mukama andowoozaako. Kituufu tewali agaanye ndi mwavu era ndi mu bwetaavu, naye ekingumya Mukama andowoozaako. Ozama n'oli mwavu
atakwe. Amina. Atuye mzanga mwana mukulu omusomesa akujjawa atukyamukiriza. Bwoba gonna waze kukyamukira bwana. Nze kyenjogera nkyogera nga Yesu ali wano. Katonda akulowooza. Era togwamu ki? Katonda agenda kusula. Tuli mu budde obw'okusaba, okusiba n'okuwaayo. Abaana bange bali wali. Abayigiriza okuwaayo. Omwana wa senior 1 n'atoola ku pocket money we n'atoola 50,000 n'agamba master ezo zigende zirabirira abaavu. Ategedde. Muzadde we awulira bulizi kintu kimusika kigamba omwana ono muwesente. Tamanyi kiti kimusika kumbe Katonda ayagala kusanyusa mwana ono kuba ategedde nti ono omwana njagala era n'ebibye byonna byange Katonda kati nange kamwesigise obugagga ng'akyasoma. Mukama amukubire embala. Bw'oba oli mwangu, kituufu oli mwangu, oli mumwetaavu, ekyo tekikugaana kugamba Katonda gwe Mukama wange, ebyange bibyo. Ne bw'oba oli mwangu, sigala ng'owagira omulimu gwa Katonda, sigala ng'osinza Katonda, ekyo tekitegeeza. Bano tebakitegedde bannange. Nja kubayigiriza. Eliya yasanga n'abantu Bayibuli bw'egamba ng'asigaza katono bwe kati akaleera abaana be akole ki? Bayibuli egamba yali asenya n'antu, kona kuno mwe yali asenya n'antu. Zakola ki? Ana akati akakoze ki? Eliya bwe yali okuleeta amawulire agasanyusa. Musajja wa Katonda. Sigaza kana akatako kakati niwe kati. Nkalenze n'abaana bange nkole ki? Eliya n'amugamba tonyumya. Tonyumya bwe muti. Obbaala. Ako kenyini kafumbire nze. Nkali tetombuya bwe n'abaana. Amina. Bakole ki? Owulira. Omukazi yali asigaza akatakati bwe kati. Naye yasitula okukkiriza nagamba omusajja wa Katonda yayogedde. Kangakole ki? Kitwala kukkiriza si bigambo. Omukazi n'afumba n'awa Eliya. Bayibuli egamba entamu y'omukazi teyaddamu kukalira. Mu bwangu mwolimu, mu kwetaaga kwolimu, sigala ng'oweesiga Mukama n'ebiro byonna. Sigala ng'osaba Mukama. Sigala ng'ekirono ky'olina okigabanyaako ne Mukama. Mukama agenda kugabirira. Omuntu atagaba asigala mukodo era aba mwavu. Somesa kati kiki? Nkubuulira bigambo bya Katonda. Kituufu oli mwavu era oli mubwetaavu. Naye Bayibuli egambye Mukama akulowoozaako. Kati Mukama ng'akulowoozaako, baako ky'okolera Mukama naawe. Alo? Waliwo ebikolwa ebigamba nze byerabidde bannange musomesa nawe weerabira. Nange byerabidde naye ng'ojja kijjukira. Ekikolwa kigamba Bikira Maria atwala Yesu Kristo mu Ekereziya okumutukuza. Awa Yesu okutukuzibwa naye okola ki? Naye Bikira Maria teyatwala Yesu.
yekka ona kumuno nga Bikira Maria yatwala Yesu yekka agenda n'enjiibwa ona kumuno nga Bikira Maria yatwala Yesu yekka agenda n'enjiibwa n'ebirala. In other words, mu nnyumba ya Katonda baagenda bena kibakitibwa. Bw'ogenda mu nnyumba ya Katonda ojja naki? Nga tetunaba kusabira muzimu gw'abakukubaako. Bulaala nze bwe nfuna ssente zimpita mu ngalo, bw'ogenda mu nnyumba ya Katonda ogenda naki? Alo somesa n'omwana abeera wano kuva ku makya ne n'amazzi ag'olukumi n'otamugulira oli wano oze Mukama mpa n'akuyambako okwegayirira n'amazzi ag'olukumi ne gabula. Musomesa ssente zimpita nga teziyitamu gwe zinaayita mwana. Nenjogera birimu amagezi. Mukama ng'akulowoozaako nawe mulowoozeeko kyegezaako okugamba kona Mukama ng'akulowoozaako nawe mulowoozeeko. Bakukuzinga emikono, bakukuba engalo, Mukama mpa kino linga wa mmiri naye gwe tolina kyota. Nina balaga ekyoto kiikyo, laba ekyoto tebanyogezaamu akapaani kiikyo. Olowooza kya ssente nnyingi, 5,000 ku 10, kiikyo kyaba ekifaanana. Somesa onaasoboka? Sigambye kuneetikka ku mutwe. Mukama ng'akulowoozaako neekola ki? Yenyangu omuno omugere Mukama ng'akulowoozaako naye baakukyola. Ate bakutuukize Katonda teyetaaga ssente zo. Buli w'omwokoyo kyakuwadde amanya nti omwana wange mwesigwa. Kuba Bayibuli egamba ensi n'okujula kwayo byonna bibye. Era kankugulire Mukama nga yasazeewo kumpita leero talina gweyeebuuzaako era ngenda siwalira. Kati gwe naawe omukka gw'osoma lyeriva wangi singa gwali gwa -5 buli ddakiika gy'ossa -5 wandibadde okyaliwo singa tewafudde dda kona kumuna omugawula obungi ogw'ebitaano gubula. Naye olwaliro weeyagala ensawo zo zireme kukalira nga Mukama akulowoozaako nawe baako kyokola ki? Baako kyokola mu nnimiro ya Mukama. Waliwo omutuukirivu agamba nti teri mwavu titasobola kugaba, ate teri na mugagga nnyo titalina kyeyeetaaga. Tekiriiyo. Owaayo tekikola ki? Eyo ku kyalo eyo waliwo omusajja nga mugagga ng'alina ebikajjo bingi ng'atambula n'ekapiki naye ng'alina omuze. Agenda n'aziika ku kyalo netalya mmere naye awaayo buli kimu kyonna amagubo naye batandika okufumba akatogo ng'avuga piki ng'akola ki? Ne bakyegendereza manye abantu beetaala ate namulina empisa ebi zibawunyako ne bbawunyako. Naakabiraba emirundi egi. Waliwo omukwano gwange ali mu kibuga tukola obuweereza akuba jjita kati ng'agenda afiirwa mwannyina tuziika eyo mu basiraamu eyo Butambala eyo Mitala Maria n'oyingira eyo munda eyo. Mitala Maria mumanyi Masaka Road gwenyogerako kati naye n'oyingira eyo munda eyo amaka gaali magagga waliwo omusajja wa DP ali eyo. Kati nga tugenze ne faada kubanga naye dayosisi eba y'e Kampala esigala y'eki y'e Kampala. Kankati nga tugenda
bakwata omulambo nga baguyingiza mu nju munda ewaabwe kuba bali bazike ati nga bayitamu ku kyalo banaye mujje mutuyambeko okusitula omufu okumujja mu nju okumuteeka wabweru ng'eri abajja bali eri batunda ntangawuzi zaabwe nakutunda netulowooza nti babikomye netusoma emisa bannange obudde butusoka okugenda emagombe mujje musise omufu tumutwale emagombe nga bajja kati twali tumaliriza era tuza kukwali omulundi gwange gwakubiri kusitula ku mufu kuba ono yali mukwano gwange wa Luganda nga tuweereza naye ate ono yali mwanyina kati okukosa omufirwa tasobola kukola ki era kyokka kirungi nnyo okukola emikwano bannange n'okweyisa obulu kati nze nesigala emabega nga kino ekintu kinnumiriza njagala kuzuula kiki bagira batugamba abo tebaziika abo tebakola ki tebakola ki babasasudde babakoze ki ate ku mufu waabwe kwe batundira n'ebintu nabo nno bandigeze ne babitundira amen so kirungi okweyisa obuki badde nkyabanyumiza omusajja ono ku kyalo kyewaffe ye yaziikanga naye nga talya katugu talya katugu amugagga kati munaye okufako n'engeri y'okutabika nti lero nzijjawuwo naye n'afiira omwana n'asala ente n'asala embuzi eri muli akatogo naye yafumba muceere na nnyama abantu bajja ne baziika tegerekese bulungi bajja ne bakola ki ye nabo olwamala okuziika banaye wanagundi nawe gotoba okula nakuza kyama kiki nakola ki nabakola ki munaye abantu bano bagamba munaye tojammere kuki olumala ng'okola ki amiina 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 konakumuna mugambe leero baako kyokola eri Katonda nga bakulowoozaako naye mulowoozeeko leka ekizibu kyono kireme kugenda bwe kityo amiina 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 abooluganda Katonda agenda kutusitula mu ssente zaffe n'okutuwonya ebizibu byaffe nga tulina bye tukola ago ge mazima amatuufu agatali kukola kitonna ago ge mazima abooluganda alo mukama mulungi obudde bwonna